Akatambi leero ke nkuleetedde keeko mwana mulenzi King Saha yabaddeko wali nga akyaddeko wali ekyotera gye bamuziika muganda wange gwe alaba Jamiat Yugi nti ali mu kutereeza oba n'okuzimba amaka gano eri gye bamuzaala mu kyalo gye bamuziika muganda wange. Akatapi nga w'okalaba awo ngenda kubeera nga ate nkakuwa ate ndyoke nkoze nkuwe ate ekirala. Yaman abamu tenti bazirinda mu nnyegenyege etwasuze mu kyalo enti zaffe ziize emabega nga bwe bujjajja nze banzaala eno nasalawo okutereeza ku bujjajja gye banzaala nenteekawo ekizimbe kino nentereeza n'olujja luno essaawa esembayo mba mu ndeesi musajja yagamba tukolere obulambo bwaffe so kino kyekyalo kyaffe wano ewaffe kyotera kirembwe katana gezaako kutereezatereezaawo yamaani ng'ate nkuzizza olwaleero njagadde nkyekingeko ku muyimbi Sheebah Karungi era nga Sheebah Karungi afulumizza kolabo eno Njalwala remix muganda wange gyakoze wali ne mwana mulenzi Alonix era nga bagita ku Friday muganda wange gwe wadde eno bagenda kubeera nga bagita ku Friday eno so beera nga omukyekingako Sheebah Karungi ate eside eyo naye ng'ate nkuzizzaako wano omukulu Kimenke muyite Alien Skin amaze n'akomawo wali mu nsi e Canada muganda wange jjukira nti nno mbadde nga nkuwanga details oba information ebadde nga emukwatako wali mu nsi e Canada wabeereddeyo muganda wange so amaze n'alabibwako wano e Uganda nga yakomyewo abaana babadde bamwesunga okamala babadde bamwesunga era olukomyewo emamuyodaayoda wali wonna muganda wange nga bw'olaba akatambi awo so bwe kityo ate bwe kiri eside eno kansooka ate nkomewo muganda wange tovaawo ku Jamiat Yugi.